musango gwa Waiso Mufumbiro okwawo Olivia Rutaya. Yes. Misango jabe kati gundi ziringa ensonga ziringa nga 2 ogwabo. Kati guno gwabano kisoka guli political. Bimwe byobufuzi bingi. Bigubera political kitegeeza mbabo omukono gwaki Government. Gwa government mu state. Kati okulekanga bo nga state baba wabi bafunye obumati mu bo ku musango guba kiki baba sibire ekituufu. Tujjukire nti waliwo n'emisango olusi bateekawo miryadala gizze ku bantu abo. Alabiddwako enfunda ez'enjawulo ng'avuga. Kati mu kuvuga Robert Kyagulanyi Ssentamu kireetera abantu obanga ebyokwerinda bamunoonya batugamba nti bamunoonya okujja okulowooza oba omukulu yakola ki Amanyiko wali. Manyiko wali kuba yali yali namba 2 we yali amuli ku kido kuba omuntu akutambuza wamanyi bingi ne programu bozimu wadde nti tugenda wa bano kakati kye kyamusazizaako akatambi kafulumye era nga bakulaga nti bwe batamusanzeewo omukyala n'akola ki narugwamu. naye waliwo ekifaananyi ekirala ekitambuzibwa ekyo waliwo rasita yabadde akwata oba kamera akwata essimu abaana bamuzudde dda abaana bamutadde dda ku social media face ye eri origino bweri amannya ge ne bwakola bo batuule Bugwera waawo bajaji abalamuzi mukoze kyamaanyi nnyo okwongera obumenyi bw'amateeka mu bantu eno ku ground. Omuntu buli waduuzinga interest bwe lwazuuzinga nti mu kote sina kyengenda kufunayo Ebuloni bw'omukola ekintu ayagala kiggwerawo bakyemalire ekireetera okukandalira kiki kyeggambye either puliitawo looya gwe wakwasa omusango ogwo ekyokubiri interest ya jjaji eri ki musango ogwo ekyokusatu aloopye oba aloopeddwa ayimiridde atya financially twatuukamu kati ka business kajjamu financially Ebuloni andoopa oba aloopa ayimiridde atya abafuka stage wamu ne Ebuloni media mwebale gye mutuuzako engalo mwebale tuwanga amatu gammwe nabudde bwammwe ne leero nze n'omukugu wange professor tuleetememu ku nsonga zimu ezikwatagana ku mateeka agali e Uganda naye nga tunatutene matema nsonga ezo nakusobola omukugu wange asooka babuuzeeko tubamba obulamu bugamba ki butanno naffe mwetuli Mukama akyatukuumye era tukkiriza nti buli lukya tuyisa emikono mu maaso netugamba alhamdulillah Mukama yeebazibwe Mukama wa buyinza. So mugamba ki mwenna abatugoberera asigalawo n'agamba nti buli kijja ku Focus TV nteeko kiraba buli kijja ku Ebuloni Media nteeko kiraba ba number 1 fan olwo yankubira esimu n'angamba Focus kati eno topic oleese yaki ku mukutu gwaffe omanyi omuntu bw'atuuka n'agoberera ekintu atuuka n'aki-owninga bamuwendo nnyabo nekifuuka kikye kati yatuuka n'angamba Focus bino otaddeko byaki ku mukutu gwaffe oze ne munne tulina obeera neutral bano bawaako ne balina obawaako noteera wakati naye nga otherwise mbalamusizza mwenna gye mulinze ade Wilberforce Ekime Muyanja unawo osinzidde okuba nga otulaba kyokola kyamaanyi era tukinyumirizaamu ekisinga obukulu nti ebyo bye mukola ne musubscribinga ne mulayikinga ne musharinga bituleetera okudduka speed ennene n'okutuuka ku bantu ab'enjawulo. Yes sir. Kakati ensonga za leero z'enjalo otemeretememu abalabi baffe nga oli omukulu waffe professor ku misango egikanalira mu makooti oba ngambe kukanalira abalaffe banakitegeera okulwawo nnyo mu makooti. Bino nno tugenda sooka tusinziire ku misango egiriwo esaaza naddala egiri political. Waiso Mufumbiro ne ttiimu ye okulya Kireewo Kivumbi edi mutwe ba Sauda Madaga Bobi Giant tubadde mu kooti olunaku olwaleero era tubaddewo kebbanga nga tulindirira ki ekiddako kuba bajjukira baakomyewo okuwulira okusaba kwabwe okwa beyiro kutuuse ku ki era kye kibadde kitututte mu kooti okulaba nga tuwuliriza Bannayuganda n'abagoberezi baabwe ab'eŋŋanda mikwano gyabwe bonna babaddeyo ba political leaders babaddeyo okuwulira biki ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda n'ebigenda maaso ku musango nga guno lwansonga guliko abantu bangi. Bail era eyongezeddwayo tebaweereddwa nga bagamba nti bakyekenneenya awe wajjidde topic eyo gy'ogambye
baganda baffe bagoberera oba batulaba ku Focus TV ne ku Ebron Media bintu bingi nnyo bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda naye tukkirize tugaane nti amateeka mulimu it is not a service tekyali service bafuka mulimu nga bwolaba ebyobufuzi nti omuntu yagendanga mu politics ng'agenda kuweereza era yakolanga ekyo kimututte okukola kati ne kikyuka ekidda mulimu nga tuli mu sisitimu bweti nga buli department oba buli ministry ekola byayo byekola mulimu sitegeeza nti kiba kirungi bodde era service delivery n'ogituuma business oba ofudde oba okasudde kati buli woddira essiga eddamuzi ne muva ku kyokulamula ne mugufuula mulimu as in business doing business ati baba basoma business erimu exchange of funds remember wali badde balina sasulwa musaala sikyo kati mulimu exchange of money kintu kigeeza okufuuka omulimu service business yonna ebeeramu exchange of money ompa products nzija kudduuka n'ompa sukaali nenkuwa sente kati that exchange gyendi mukwogerako nti department zonna eziri mu mirimu egy'enjawulo zandibadde zituwa service zafuuka ki mpankuwe kati mpankuwe uwereze kiddamu nkwano nyanukula kiri kyobadde obuuza lwaki beero zikola ki zikandalirira one kyegambye nti business ekitegeeza ki nti waba tewaliwo kuwanyisiganya ssente ku side emu oba endala kijja kukuleetera okukola ki kandalirira eyo ensonga emu ensonga lwaki ogamba abamutu bagamba nti omwavu takola ki tasinga musango era waddembe nnyo n'okuddayo omusango gwo ne gwongerezebwayo because ono gwoloopa ayinamu ki akasente kati ogenda okwekanganga okukandalirira okwo kungi mu misango egisinga obungi era abantu bangi ababadde mu misango gino ddala kati mu musango gwa Wayiso Mufumbiro okwabo Olivia Lutaya yes misango gyabwe kati gundi ziringa ensonga ziringa nga 2 oba 3 ogwabo kati guno ogwabano ekisooka guli political bimwe byobufuzi bingi bwe gubeera political kitegeeza mbamu omukono gwaki gwa gavumenti mulimu state kati okuleka nga bo nga state oba bawaabi bafunye obumati mu bo ku musango oguba kiki kye baba basibira ekituufu tujjukire nti waliwo n'emisango oluusi gye bateekawo ng'era ddala gizze ku bantu abo obudde obwo wano waliwo emisango egitondebwawo nga guzze ku olwo nyana guteekebwa ku muntu kati emisango gyano giri political mubaamu motives ez'enjawulo eyamusiba yali ayagala ki eyamusiba lwaki yamusiba guno omusango kubikka eringa fence kubikkawo ne bagamba nti gwemusibye bwa butuju naye nga obutuju buno bataddewo buteesi kifaananyi bo balina motive endala ekola ki behind yes kati olwo ekibala motive ebeera etuvuga gyetulina otutambulirako gyetutamanya so girwayo because of business nti abantu bali mu business bakola ki bakola secondly nsinzidde ku mukwano gwange Council Isaac byannyonnyola kuba jjukira bw'ombwadde topic nange ne ngamba nja kukola ki ku bakanso bange abakugu so Isaac awatu bwangamba nti ekirala bapulidas oba tuyita baloyazi baffe banaye tuleme kuguusibwa kino kigamba muntu wange owa wansi mugoberezi waffe baloyazi bano balina unit ebagatta awamu bemanyi they know each other kiringa Ebuloni w'onosomera ku ssomero gy'osomedde nange nesomera gyesomedde tusinkana oba ku campus netusomerawo netufuluma netukuguka mu plumbing netukuguka mu kuwayalinga amasannyalaze netukuguka mu kujjanjaba mu busawo kati bye tuyiga ffenna tufuuka kimu tuba twemanyi tamuzi enkola n'obukwakulizo zonna zikola ki tuzimanyi kati bapulida bano nabo balina akantu ke batuzannya emabega waffe ffe bakirayants nti gw'ogenda ewa pulida ng'ebyaddala olina ekikuluma olina ekintu kyekikusiiwa
kyoyagala omusango ogubeere nga kola ki gutambula nga looyo ono yennyini ate ayitayo emabega nasinkana looyo oli ne bawayaamu bwayekera nti waayimiridde atya atusumira ssente ndowooza wiiki ejja tulabire ejja naye badde nsaba kabeiro kasukwe kwongerweyokko kati ate nobutedde fe tudde ne wa jjaaji jjaaji ajjalamula agamba abeiro tugyongeddeyo paka mwezi gujja kumbe bano bapulida baffe benyi balooyazi baffe basuse bituulamu so kati nze omuntu wa wansi aloopya omusango nkanya gamba ye lwaki babyongerayo lwaki tweyongere bwe tuti lwaki tweyongere bwe tuti mpozi ensonga endala omukulu gy'abadde agezaako ttangaza agambye nti wetugenda mu ssiga eddamuzi oba eryabalooya batono nnyo okusinziira ku victims oba okusinziira ku cases ezikola ki ezijja ensonga lwaki olaba nti jjaaji atuuka mu kooti n'akola newebuuza omuntu azze mu kooti ebyaddala okubeera nga gwe mulimu gwe jjaaji ogwo nga ku disitulikiti yonna kumpi yaliwo ageza alinda emisango egiwerera ddala gy'alina okubeera ng'ayisaamu awe okusalawo okwenkomeredde kati ogenda okwekanga nga mwabamu mulina kwongerezebwayo asooka ayiseewo egimu nekyerala kyeggambye nti olwokuba mulimu ne bizinesi kati mulimu ne motives ezo nti ayinza n'okuba nga agenda okutuuka okujja ng'oleda ayina kikyalina okuzzaako yagambiddwa dda abantu abo sooka bongereyo tulina bye tukyasobola okukola ki okunoonyereza era bakakozesa nnyo tukyalina bye tunoonyereza tugenda kuleeta obujulizi obulala tujjukire omusango gwa Muwanga Kivumbi bamuteekako gwa butuju muteekako gw'obutuju ne batugamba nti bajja muwa beyiro era beyiro we bali processingako omulundi ogusembye batugambye bamuzza nga 31 March naye ekyaleetera okwongezaayo nti bano banne abali ku musango guno balimba emyaka nti kwaliko abaana bali under age abatalina kubeera nga bali attached ku musango guno kati kireetera ki okuwanvuya mu kunsonga yes kati wabawo obuntu nti obwekwasibwa bungi naye nga tugambye nti waliwo motives zetuba tutamanyi eziba zigenda mu maaso okubeera nga esooka kuyisibwawo so amawulire gano tugatwala nga gali slightly naye ku muntu abadde n'omuntu we mu kkomera abantu abo jjukira abasinga balina abantu baabwe balina bazadde alina omwana oluusi abasajja ojja kwekanga yegwe yinyini apangisa yes yegwe buli kimu tajja kwesanga nga bikosa obulamu bw'abantu naye nga ensobi eri mu ssiga ddamuzi be bali mutuzannya kifiiriza be batuzannya mu kifiiriza era bali ku misango egiri political ate nga bba ekisinza obaleetera obuzibu kyekyo ekyokubeera nti nno eri waggulu order from above waliyo mission tannaba kukola ki tannaggwa mu kiseera ekikuweereddwa wayinza okugamba nti bwe bayitawo ennaku bweziti oyo tumwongereyo bweziti lwaki nti tulina ekyo tukyasooka okukola ki okukakasa oba okuggusa so kati abantu abali ku misango egiri political ate bokesi ogundi yaabwe enjala bali ku tukiyite tya bali ku ddaala ddala tetusobola bagerageranya ku ddaala ly'abaana abali ku civil gundi yabbye enkufu gya bulijjo gundi yanjaza amanyiza gundi yanjamanyiza kati giri emisango gyaffe gye tugambye gundi mubanja gundi muyaye gundi yanziba egyo egiri civil egyo kooti y'omuntu wawansi egya bulijjo ekireetera okukandalira kyekyo kyeggambye either puliidawo looya gwe wakwasa omusango ogwo ekyokubiri interest ya jjaaji eri ki musango ogwo ekyokusatu aloopye oba aloopeddwa ayimiridde atya financially twatuukamu kati ka bizinesi kajjamu financially Eblon andoopa oba aloopa ayimiridde atya azitowa atya kati ekyokubiri musango gw'oloopa guzitowa kyenkana ki konyera gwenda oloope nti bakubba emitwalo 10 emisango balina okuwuliriza waliyo owakakadde waliyo owa miliyoni 10 waliyo owa biliyoni kati byonna kikola ki byonna kiri awo ye bwatunulatunulamu wemitwalo 10 byonna kyotugamba lindamu kati kuma wiiki ekola ki ejja kuma wiiki ejja
tulabe mu nsonga zo oba tukomewo omwezi ogujja nga tukyakola okunoonyereza okutuufu mu musango gwo. So kati bannayuganda bajja kubanya empawa, bannayuganda bajja kwebuuza because biri ebintu nga bwegambye nti tetumanya ffe. Teriyo muntu wano asobola kuŋŋamba ali mu kamera wano alaba nti osobola okugenda mu kkooti n'osinza prosecutor n'osinza lawyer osinga judge okumanya kiki balina okukola oba n'obategeerera. Ebintu bye bataputa otosobola bitegeera, wabula wabaawo empuliziganya eneekusika eba egenze mu maaso eyita mu balooya bo oba tolina lawyer then ate ng'olinze judge ekyanakola ki kyanagamba. Kati balaba nga interest ntono, musango tegulina nnyo makulu, musango tegulina nnyo kyagufunamu, nekola ki nga tujjukiza abali mu misango gino wali bajjaaji, balooya, abantu ab'enjawulo abali mu ebyo ebifo ebyenjawulo. Tubajjukiza nti mwaweebwa ebifo ebyo kuweereza baki Bannayuganda. Abantu babajjemu obwesige, essige lyamuze ajjemu obwesige bwebyo ebikolebwa because buli mukola ebintu ebyo mubamenya emitima. Otuuka n'olaba abantu nga saawa zino omuntu atuuka namugamba tugende mu kkooti nagamba ebya kkooti byatumalira ki bitumalira biseera ebyo teriyo makulu. Kati ate obulabe obugenda okudda mu bantu kwe kwekolera zi bayita mob justice. Kkooti yaabwe bo batuule mugwera waawo. bajjaji abalamuzi mukoze kyamaanyi nnyo okwongera obumenyi bw'amateeka mu bantu eno ku ground. Omuntu buli waduuzinga interest buli wazuuzinga nti mu kkooti erina kye ngenda kufunayo, Ebuloni bw'omukola ekintu ayagala kiggweerawo bakyemalire. So singa kkooti mwali mukola ekintu ekirina okukolebwa mu budde bulina okusuubirwa okukolebwamu ne mutakandiririza nnyo bantu, omuntu yandibeesize era nagenda okubeera nga takola mob justice. Lwaki gundi atubba kapiki twokya mwokye awo nga tukimanyi nti tugenda mu kkooti, ekkooti egenda kukola ekisoboka, egenda kukola nga berina okukola, emupiininge oba emusibe oba emuteekeyokko emusibe obulamu bwe bwonna okusinza kyanaaba akoze. Naye saawa zino omuntu agenda okwejajinga mubagamba gundi azibye ssente. Bwe tugenda mu kkooti sigenda zifuna, bwe tugenda mu kkooti kijja kutwala emyaka ye nga nsasula nga bw'ayagadde. Kati omuntu kyakola ki? Kwe kuva mu mbeera ye naakwekolerako nga kkooti ye bwekoze eki, kkooti ye nga bwemugambye, emugambye oyo tumuggyewo bujja. So kati esiga eddabuzi mutuyambe buyambi mmwe abasinze okuleetera ddala obumenyi bw'amateeka okweyongera, abantu okuzza emisango, abantu okutwalira amateeka mu ngalo because mugi bagatwala ne bagabawo amateeka ate mugatwala nga mukola ki nga bwe baagala. So kati bino byonna weebiri tusuubira okubeera nga bikyeyongera. N'ensonga endala gye nabadde njagala okukoonako y'ensonga ya Don Sheriff. Don Sheriff ono amawulire agatambula kati agaliwo kwe kubeera nti nno bamusazeeko ewaka lwakyerusemu yapositinze ka vidiyo ako ng'alaga nti abantu abadde ne muleeya nga talina na gye bayita walanti eyo eragibwa gundi ne gundi wazza omusango we guti okwatiddwa. Arresting warrant eno eba teriiwo ng'ate abantu abaze muli muleeya kyabulabe. So omukulu oyo anoonyezebwa era ebigambibwa mbu y'omu ku abo ababadde ennyo, era Doni ono tumujjukire nti olw'omulenzi nga tavuga Robert Kyagulanyi Ssentamu yani Kavuma yali ani weggayo olugga yali amuvuga, yali avuga ng'awummulamu nga noono Doni akola ki. So Don Sheriff ono alabiddwako enfunda ez'enjawulo ng'avuga. Kati mu kuvuga Robert Kyagulanyi Ssentamu kireetera abantu obanga ebyokwerinda abamunoonya batugamba nti bamunoonya okujja okulowooza oba omukulu yakola ki amanyiko waali kuba yali ku kiro yali namba 2 we yali amuli ku kiro kuba omuntu akutambuza abamanyi bingi ne puroguramu bozimuwadde nti tugenda wa bano kakati kye kyamusazizaako akatambi kafulumye era nga bakulaga nti bwe batamusanzeewo omukyala n'akola ki n'alugwamu. Naye waliwo ekifaananyi ekirala ekitambuzibwa ekyo, waliwo rasita
yabadde akwata oba kamera akwata essimu abaana bamuzudde dda abaana bamutadde dda ku social media face ye eri origino bweri amanya ge ne bwakolera kati tujjukire nti mukola ebintu oluusi abantu abamu tukola ntulowooza nti tebijja kubaako ebituuka naye kati just imagine obulabe bw'oba weetaddemu wadde wadde oyambadde masiki ogezaako oba oyambaze omuguwanga olaba oba ogwambadde ensonga abaana banyiivu olidde akugambye ne wookolera n'ennamba y'essimu bagitaddeko n'emmotoka gy'ovuga oba piki gy'otambulirako ne bagikoze eki kati omanyi kyabulabe bwe kiri ng'ate era kisoboka n'okuba ng'omwami oyo ate mukwano gwa Don Sheriff ontegedde nga bakweyambisizza ogende mukette osobole okumukwata ddaba ate abaana bwe bajjayo information na bwino ne bukola ki ne bamuwasa so kati ffe nga bannayuganda oba bannansi tusaba gavumenti webeera ng'ebadde enoonya kati nga Sheriff ono nga mumunoonya mujje ni broad daylight misana mujje neki mu uniform lwaki tugamba uniform nti uniform eno eyambako edda ffe twalinga bato ng'omupoliisi ekomula bulabi mu kitundu nga kibatanjawulo nga si kya bulijjo ng'era kiba kive nnyo anonaki kikola namawulire ku kyalo kati naye gavumenti simanyi oba ebitongole bino ebyokwerinda bifune bikikola nga nobirina manyi buli muntu akola ekintu nga alina ensonga ze tuyinza oba tulowano tugyebuuza naye nga nabo balina ensonga lwaki bakikola naye nze ndowoozaamu nti bwe kibeddde ekyobulabe nti abantu bano mu bwerinda ensi bwerimu oze oli muleeya tolina arrestinga gundi waranti gy'olaze oze ononye muntu waki abantu abo bennyininyini nga bavudde mu mbeera ne bagamba naye abantu ono twabakowadde lwaki batukola ki balina okumanya nti omuntu ayinza okuba akuwa kalifuti nga wa drone nonika n'ogaana okuleka nga ajja omuntu nagamba owaye ebuloni yeeze n'ekitali ekyo n'emmotoka yennyini ekika kya drone bagisiga ekyo ekifaananyi so kaakati kyabulabe nnyo okubeera nga gavumenti tegezezzaako kukunga oba kukubiriza bitongole kati bino ng'ebyokwerinda okulaba nga bikola ekintu ekirina okukolebwa omuntu ajje mu bantu nga ddala musirikale n'erinnya tulirabe Ebuloni okuleka nga oŋŋamba ekizza okukolebwa kimenya mateeka ekizza okukolebwa tekikontana n'ebyo by'olina okukolerako ggwe kubanga bw'oba ejjuze ng'olina yunifoomu yo ng'erinnya Ebuloni kweri wano n'omukyala n'amanya taata gundi ebamututte afande gundi yatugambye avudde ku poliisi bweti bebamututte so kati kireeterawo abantu bano okubeera mu bwerinde bano obulabe iwan abazze okukwatibwa mu bulabe kuba temumanya mulagawa after that bani ababanonye nekyokubiri n'abazze okukwata nammwe muba mu bulabe ensonga singa abantu bano bajjamu beesulamu jjulumi ne bagamba tolina gye mumutwala ne bateekesa kiri kye tugambye ne bateekesa kiri kye tugambye ekyokutwalira amateeka mu ngalo obulamu oyinza obuggulamu so vidiyo eyo eri mu kutambula ku social media ez'enjawulo nga bali bebbuludde wakaawe bagezaako okulaba nga misana tukubazza okumunona naye nga mulimu nabali muleeya abalaga nti sinabaki si basirikale so ffe wabadde oli musirikale ekikwawula kuffe omuntu wa bulijjo ze ziri yunifoomu that's why bateekamu yunifoomu okwawula gwe nange nti wobeera tojambadde sobola okuyisaamu olinga olina muntu waki wa bulijjo so ekyo kyabulabe nnyo era tusaba poliisi n'ebitongole ng'ebyamagye ebitongole ebiri mu intelligence mwena mukole kimulina okukola abantu basobole okubeera nga bakola ki nga babafunamu obwesiga obwo n'ekirala King Sir agenda n'ababuuza bano amasimu ge munkubira gaaki ababuuza omukulu mugambye mulina intelligence emala nze munkubira muŋŋamba ki kati intelligence ayinza obutayagala kukkiriza oba gyegesitamu yababuuza oba waali naye kiba kubanga bakkiriza kiba kibalabisaamu era bebuuza intelligence gye batugamba gye mulina yeeriwa oba yeekola ki eri ggulugulu
yekola kyekyo. So kati ebyo byonna bireetera abantu abali mu ludda oluli mu naddala olw'ebyokwerinda okubeera nga bateekawo enkola ennuŋŋamu, enkola n'omuntu wa bulijjo abeere nga agigoberera mu bwesimbu, abeere nga ategeera nti omukulu w'ebyokwerinda waba akuyise tagenda kukola byamancoolo, agenda kukola exactly kyalina okukola. Wano e Uganda wobeerera awantu poliisi binyaleega ate hulina buzibu tugende wali okola statement okole ki? Agenza okukola statement okakana okoze ki? Ogyemu ngatto namusipi ogyemu ngatto. Kati ebyo byonna bireetera bannansi okwekengera nti gwe omugamba poliisi omutwala kukola ki? ogyemu ngatto namusipi kumusiba. Tujjukire nti nno edda bajjajjaffe baba kitaffe baatugambanga nti abantu poliisi yajjanga amawulire mu bantu baki ba bulijjo. Naye kimanyi bulungi loni nti ssaawa zino omuntu ayinza n'okufiira awo, oba let it be a sudden death n'omusanga ng'afudde noti ogenda okuloopa. Gwe gwali n'omubalo gwayo yamba poliisi naawe ekuyamba. Yes, kati ssaawa zino poliisi bajjanga kugamba tugende ku poliisi tukole statement oveeyo, biralamuko biba biralamuko. So tusimanyi ne twandibadde tuza obuganzi obwo bwali mu bantu atulongere tutegeera poliisi ne tutegeera abantu nabo batutegeera nti omuntu amanyi afune ne confidence eri wabaawo crime gundi yonna ekoleddwa adduka ekikumi ku ki poliisi. Omanyi lwaki loni omuntu agenda n'amenya oba n'akola crime yonna omusango gwonna naye ne tutya n'otya ogenda okuloopa ku poliisi lwasonga bw'ogenda oloopa you the first suspect era asooka kusigaza katunoonyereze katukomereko wano. Ebyo byennyini bireetera bannansi okubeera nga poliisi kaliko ogambye akapoliisi ekole ki? Yamba poliisi naye ekuyamba. Ako bakamenyamu. Toyamba poliisi ne poliisi tegenda kukola ki? Kuyamba. Bifuuka kifuula nnenge. Bifuuka kifuula nnenge nti toyamba poliisi ne poliisi tejja kuyamba. So nga tekandibadde yamba poliisi ne poliisi ekole ki? Ikuyambe. So tusaasira bannaffe mwenna abakoseddwa mu ngeri ez'enjawulo mu bino ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda, ne tusaba ne poliisi wamu n'ebitongole eby'ebyokwerinda ebirala byonna nti biddeyo ku nnono. Bwe ennono zaakyuka then batugambe nti ennono zaakyukamuko. Tetukyalina arresting gundi walanti nti ennaku zino tetukyalina mawulire ge tukuggyako ne tukuleka abantu babitegeere. Otherwise today byebyo ebyange bwe tumenyera mukko naye tunava wano katusobola kokaba baffe abateekamu ssente bo batali naffe tusobola kubeerawo. Kati baganda baffe abo kuliko aba focus events and focus event services banonya TikTok. Genda ku TikTok yaabwe banoonyeko labe video bakola olabe gwe mikolo gya service. Bene ekirala bw'obeera ng'olina omukolo ekika kyonna tosooka kwekubagiza nti bwe sente nga butono, sooka obakubireko osobola kutomera mu budget miliyoni zino 2 zennyina mu bye mukola nyinza funa ki? Kinaki wa di bizo bajja okubuuza bukwatagane. So kakati tewenyoma na sente zolina banoonyeko mukole ki? Muwuliziganye. So nga temba naffe aba focus and chain supply bagamba nti teweemenya beera n'omulimu gwo wano ate wano teekewo ka business backup business ate era bakugayidinga buno baba urban farming. Urban farming nti nyiraka 5 ku 5 kuliko ennyumba kuliko akajja obayita ne bagamba kati onogenye enkoko 10 kuba katimba kano kagenda mu enkoko 5 bayite bakuterewo enteekateeka bwe zityo obeere nga naawe oganyirwa mulimu nti okola omulimu gwo ate oliyeera ekitambula ekirala. Otherwise banoonyeeko era nabo ku TikTok kuliko Focus Farms and Chicken Supply oba Focus Farms Official. Enamba z'essimu kweziri babe nga bakuweereza obwezi obulungi. Sababusoboza abalabi baffe okuleka nga nyina ntondo nesobola gaana kwebaliza bantu bali mu Uganda, bantu bali mu East Africa, abantu abali mu Africa wamu ne diaspora. Mukola kyamaanyi nnyo mwe bali nnyo nga mutulaba. Nze Ade Wilberforce Wow. Sigadde bulijjo Eblon Bayani amasaba abanywi ebyononese singana olunaku oluddako. Bisaida ku subscribinga ku Focus TV yange bingi